Bw'obeera Dubai ogamba nti Uganda bagisule kasasi. Kituufu tuli bubi. N'abeeru bonna badde bangi nnyo abeeru nga gye bali balambula. Nga nabo batunula nga batutunula. Nga namwe tunabo bamaguka. N'abeeru bannange nga nabo balambula. Nze nabadde mmanyi nti ffe kafe eno abaddugavu ffe tukola ki? Bali batereza ensi naye ffe tuli bubi. Bannange tuli bubi. Ennyumba eyakalina ennyumba eringa nga olumuli. Naye nga n'olumuli gye lukoma tolabayo. Naye obunene nga n'oludda lwayo waliyo amazzi bakola amazzi bagakola bulungi nnyo wagazibu bulungi nnyo wanene. Naye nga amazzi galimu ekidongo. Nga kiri disiko. Tosirimba bannange. Disiko. Baziraba ne bannange ffe tuli bubi. Tuli bubi abatatambula kugenda. Birali mama. Nyabo banna bw'obeera Dubai ogamba nti Uganda bagisule kasasi. Kituufu ffe tuli bubi. Ensi yaffe Rwanda. Kale ne Rwanda naye walungi wayitirivu. Tusooka n'okutuuka e Rwanda muyaye. Rwanda twamala kulambula Rwanda. Twatambula ne tutuuka e Rwanda tulambula Kigali ne tuvaayo. Ne tweyongerayo e Dubai. Naye banna Katonda wange Dubai. Ffe tuli bubi. Bali batereza ensi yaabwe amazima ga Katonda. Bali batereza ensi naye ffe tuli bubi. Bannange tuli bubi. Mwogenda kakati oluguudo Masaka lugenda Jindi Rwanda luddawa ne lulabe ne mulamu namugabo olidde ku makovu gaayo nga nabirabye nga bingi bapaakinga nagwe buli kimu awali amakovu wali makovu wali ebisajja wali bisanye wali ki ebyennyanja babibanyanja si kinta buli ngene waffe tubosanga omudala guno n'otukawalinga Lumonde bova n'otukawalinga muwogo novaawo ebyennyanja biri wano nedda maama biri bitegeke nulunda lwa kintu nobweru tinu si kintabuli ennyumba eyakalina ey'amazzi ag'ebyennyanja n'otunula waggulu ewasembayo nga ennyumba eringa nga olumuli naye nga n'olumuli gye lukoma tolabayo naye obunene nga n'oludda lwayo waliyo amazzi bakola amazzi bagakola bulungi nnyo wagazibu bulungi nnyo wanene naye nga amazzi galimu ekidongo nga kiri disiko. Tosirimba bannange. Disiko. Kakati ku mazzi wavaayo obuntu obulinga bupayipu. Amazzi ate ganamala mwe gayita. Ne gatumira ngatuuka eri waggulu ewala naye nga gazi n'oluzina. Ya Rabbi. Ne Katonda wange. Ngana bw'ogamba nti gw'ogenda okulambula n'abeeru bonna badde bangi nnyo abeeru nga gye bali balambula. Nga nabo batunula nga batutunula. Nga namwe tunabo bamaguka. N'abeeru bannange nga nabo balambula. Nze nabadde mmanyi nti ffe kafe eno abaddugavu ffe tukola ki? Naye ensi n'ensi bannange egenda n'erambula. Naye bannange abaana baakola akantu. Nannyondo atuuse okugenda nga baŋŋamba maama jangu tumuwerekereko. Nengamba nkangende neerabireko entebe. Sirabangako ntebe. Nengamba nange mmaze tugenda nga baŋŋamba nti maama ogenda. Nannyondo nga maama nti ogenda. Nengamba Katonda nensanyuka nnyo nengamba mwana wange onzise. Nze sambadde bulungi. Nemugamba abaana bange waka saabagambye nako nti maama tugenda bakubira engoye biveeko ojja kugutujja bakujje eno tuli ntebe ngamba mama byengoye bifaako engoye tujja kugulira ngamba kale amina waliwo ekiwala nga kingamba toddamu n'olowooza ebyewaka wabula tambula omulundi ogwo omutima gwonna gutwale gy'olaga naye tolowooza ebyemabega tojja kubeerayo bulungi ng'olowooza ebyewaka. Tutuuka Rwanda nga batutuuka Rwanda twagenda mu ssaawa ku makya kyekya tutuuka Rwanda ndoze twatukuba mu ssaawa nga kati nga tufuna hotelu gye tusula naye nagamba omwana tetwebaka anti nga ennyonyi yakusimbula ssaawa 6 ogw'ekiro ogenda e Dubai
mugamba tetwebaka nyonyi jatuleka kakati ne tuteesa tugamba sawa 3 nti tugende sawa 3 tugende ku kisaawe kati nze twamala okulya ekyeggulo ne neebakamu kati ni tule tunzijawo gwe nagamba nti tetwebaka yayanzukusa kati nga tugenda sawa 3 nga tugenda nga tutereeza watu wampapula zigenda ku gundi ku nnyonyi nga tuyingira nnyonyi sawa 6 byade ebyennyonyi sina na kyembyogera bana omuntu eyali atudde mu takisi noba ti otudde mu takisi ekuvuga era bw'owuliranga ennyonyi n'ennyonyi bw'ebeera wano ku Masaka Road nga weebeera takisi ku Masaka Road ennyonyi weebeetambula bwebeera bwetyo n'owulaga yakubye mu kisiriko nti oli avuze bubi ekonyi mu bisiriko n'owulira olusozi n'erinnya olusozi ono kulanga luserengese nekka neserengeta bw'eba ekuba ekkoona yewuzikamu bweti nekuba ekkoona bunegwe bweba nga oba etuuse kwa pampusi ng'ekuba pampusi bweti ng'ogamba sitegeeza bwetuuka ku museetwe n'obeera n'omanya nti kati eri ku museetwe bwetuuka mu kisiriko nekuba ekisiriko tu n'erinnya olusozi neserengeta wangi zinako agamba ki waggulu ali abantu wansi wali abantu wali owuliddeko omuliro ebbugumu ng'oliwula ng'owulira omukka guvaayo wansi eyo baba bafumba bantu bali eyo wenna tugenda bimanya tuwe emboozi naye zino ensozi zino ziri wano wansi ku ttaka n'ennyonyi zeeba nazo waggulu egendera ku gundi ku levo yaayo bw'eba etambula ku levo kati bwetuuka wali olusozi naye yeeyongerako ko waggulu egendera ku ki ku levo eyisa olusozi kati bwe luyisa ng'ekka nze nabadde neyagalira wali ddirisa ndabe ondawuna bwedda nga ze ntuula ku madirisa ndabe kati naye munnange kyogereko nabadde nali mmanyi nti bwe naatuula mu nnyonyi oba oluusi entunusi zijja kuba nnyingi oba oluusi nfune ekizibu syafunina kye nafunye oba natudde mu nnyonyi nga njagala nnyo kati gwe alinnya mu takisi n'obooga ne mu nnyonyi obwobeera kubanga bambi nalabyemu abamu era nga bali mu mbeera eyo naye nze ennyonyi kyeyankozeeko mu kutandika wano okubuuka bweti amatu nga gaggala bwetereera nga gazibuka gagguka kati webekka wansi nekka nga gaggala kati bwetumala okutera bwe tutingeteredde bulungi nga gagguka nze kyenafunye mu nnyonyi ebiro biraba wansi eri waggulu olaba kya bbulu olaba bbulu ne wano olaba bire n'emunyenye byebiri bye mwabadde waggulu n'ebiro bino biri mu bbanga luno olusozi lw'okuttaka ennyonyi kwetambula ku levo yaayo bwetuuka wali olusozi ne yeeyongera waggulu etambulira ku ki bwe kityo tonnakitegeera buuza ekibuuzo nanga amayumba agakalina kati weba neetera okukka bweba neetera okukka ogenda okulaba nga ennyumba amayumba ng'ogalengera nga galinga akakantu kanene ng'obuyumba bungi nga bulinga akakantu nga nti munyeera omuntu omulaba nga munyeera olwo neetera okukka olwo esembedde olwo ng'esembedde ka enguudo olaba nga obugwa buno bwa goozi kati bwa goozi kayitawo niwe kati eri wobeera mu bbanga olaba nga buno obugwa wano wansi olaba oluguudo olaba nga akagwa ka goozi abantu tubanga munyeera tubanga munyeera esalimu ebintu amayumba gaba manene gakalina naye okalaba nga bwe kati ku gundi ako kanene kati mami mu nnyonyi yo temulya mmere tunatumiza ku mmere okulya biki ebyo emmere y'omu nnyonyi bagabula emmere bagigabula mu nnyonyi toyizi baayo lwaki ebiyigo lwaki obuuza toya amangu naye kati
Gagwa abira tamanyidde emmere yaayo ebeera teriika. Obumu obulya n'osobola ndala togisobola. Obuceere ng'obwo muba osobola omuceere n'olya ndala emmere. Omwana badde agula amatooke. Kati nga bo bannannyondo bo babirya bamanyiira. Emmere yaayo bagimanyiira. Era ebyennyanja ekyennyanja nga kiringa enfudu nenga kiriko ebiguwagwa bwebiti era nga nabiteevunya biti ne bannange okuleka kale ebyennyanja ngengege gyeziri naye ebyennyanja byeri byawufu nnyo mulimu byennyanja ebingi ebyawufu ebingi n'osanga nga ekyennyanja kino omwa bwe guti gulinga mususu naye nga obunene nga kiyinza okulya n'obuliramu yaliriddeko naye kati wali tunyumiriza kiwoma bweki nze sisobola kiba mwana wonna wakole ensi yonna nkole ensi yonna olaba wali wakagwa obugundi obwo basiba watali nguudo basiba obwo wonna wakole Tegedde nti enkumbi ogireke nkubuulira okusiimula engatto yo oba oyagadde bwagazi oyinza okweza ebbanga ery'emyezi egiwera nga tosiimudde engatto okwoza oyagala bwagazi nogatto olugoye kati noluyizeemu ekisu kandwozi emmotoka za bannange zonna zirabika bulungi takuli kataka yadde ye ettaka olijjawo era wali ettaka mpozi kati basimbayo ebimuli wali obupayipu obufuuyira amazzi gefuuyira gokka omwana yantwale ku nnyanja banvuge mu lyato nagamba ndeka amaato amanene agakula kati ngagagwa manene agaleeta n'ebintu e Uganda agatikka gyegali ne bannange waffe Uganda yaffe bambi eri bubi tuli bubi bambi kakati enguudo zaayo obuko naye nze saabadde ku byabuko nze nabadde mu nnyumba eyange mwana yampangisiza enju eyange byabadde byabuko kati nze nganze nze obukombo manyi kati bo bali abeeri ate kakati oyo omwana bawana nnyondo w'emukono oyo naye biko abitegeera ebyo baganda ababeera eyo kati babadde mu hotero yo lifuti nga zikutwala bulumukirira era nga bw'ototambula bulifuti ng'onoosobola omyaliro ennyumba nga bazimbye emyaliro emitono bakoma ku 2 eyo nnyimpi nnyo naye kakati ffe nze nali ku mwaliro gwa 22 naye kati emyaliro otuuka mwana 5 7 omwana w'essomero banyi batwala abaana b'essomero naye omwana w'essomero ng'avudde ku ssomero nga oli emmotoka epaakinze omwana avaamu zonna ziyimirira omwana ava mu mmotoka omwana yangamba yetalabangako kabenje ekyo n'abasirikale baba bakumirawa tolaba ku musirikale n'abaana babali ne waffe n'emmundu ne baweeka nokubanga okuba okutiisatiisa ne baweeka mamundu eri tebiriiyo tolaba tomulaba tujjako ensi okwekuuma yokka gwe kikyola kitubasingako tetulina amanya gange yenze Nnyondo Rosette amanya ze Nnyondo Whitney gankola ne Nnyondo Gleam tuli wano ku Nnyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba wano eno za Nnyondo Gleam tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nnyondo Gleam ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli abaana be baabo mubalabye kati kyekiddako maama akomyewo ekiddako mu byonna maama yakomyewo naye baaba alina kyagala okutugambamuko ngaffe abaana ku myaka bajayina atuzaala sirina kyakugamba gwe nga gwe so kwebaza kuba gwe wakulembeddemu mu byonna okitegeera okimanyi munadde nyina obusobozi obusula omulemezaayo
mubajjako ne mwefunza ne tulaja na twaweereza audio kuba nani yawerekedde maama okugenda gwe wekka yagenze naye no nodda bano bawerekedde ne bakuma ku airport ngamba ani yagenze naye Dubai Rosette gwe lwaki bano banobbo tewabawaddeyo mukisa oyagala ono yabeerawo nga talinnya ku nnyonyi okubanga bagenda nja kulinnyo of course senkana maama bukulu wama mu byonna ono waliwo kyese yali eriwo ngagala kusuubula bintu bye nasooka n'agaana nasooka n'agaana naye obudde bwonna of course ina byagala okujja okwesuubulira ye nga ye sizaala maama ekyo kimanyi maama yabadde alina okusooka nze mpulira tetukyayina kyetuyinza kuwa maama nga ye omuntu nti oba tusasule maama kuba omuzadde takola ki tasasulwa tosobola musasula kati tusigaza kusanyusa maama tusanyusa kati musanyuse kyawulira ayagala ekisanyusa omutima gwe kyetukola tebibeeramu nnugu nti kale nze omukulu nze yalisoose oyo omwana oyo Rosette oyo maama asigala maama tekinamubeerakubanga nono baba naye buli kyagala okujja okusuubula naye ye kenyini yabiwanvuya yatako tiketi nakinagamba anja kujja olulala kuba yakimanyi asobola obyekolera ye nga ye omuntu naye mu byonna lujja kyabadde bwe kiti kati maama agenda kukuza amazaalibwa agoba ayongerako omwaka ku myaka gy'abadde ayina nze sigenda kugera myaka gya maama naye kyoba omanya maama mukulu nnyo lwaki ndi maama mukulu nnyo ono omulaba ono kuba nabazaala ono muwere sisita waffe anti kuba nabazaala ono sisi ani muwere bwenjogera bwe kitegeeza ki ayina abaana baki abakulu ennyo ekufe kwetudda sigenda kwogera myaka gyaba baba jagamba olimba kubanga abantu ku social media bawakana nnyo naye maama waffe mukazi mukulu awedde emirimu nani mukulu abakulu gye bali kati ono tuli ani mukulu enze kati wamma mbadde nsaba osooka oyogere gwoba osooka okwogera onyanjulire baganda bo bano kati okuviira ddala ku mukulu gwe gwani omale otwanjulira abala njesigalize ate lwakuba ekyemyaka sirina buzibu kwogera gyange gyojogere amannya nze Namugenyi Aneti tukoleddewo maama waffe kapate nga tumwaniriza okuva ebweru kubanga sisita waffe yali amututte ye yamutwala so maama mu kumutwala ebweru teyamanya twamuteekako surprise n'ategeerera ku kisaawe kuba ye maama yali amanyi awerekera ani Rosette kati bwe tumukolera surprise n'agenda ne Rosette n'agamba ate sisobola kuleka maama kudda yekka nina okumuzza maama bwe yamala okulambula by the way basookera Rwanda ne bamala okulambula Rwanda ne bava e Rwanda ne bagenda e Dubai n'amulambuza buli wamu n'amala n'amukomyawo ya kati pate gye tukoledde maama yeyo olwaleero otwamisinga flight yasooka mwangamba bigambo ki wamisinga flight naye mwangamba bigambo ki mogere mazima kati mwali muza omangera musaddaaka nedda lujja kati byonna post nti kuno mbirina mwagamba ki omuntu oyo omulaba muntu apapa ku kintu ate olumu ye muntu asooba ku kintu kyolaba nti kyansonga n'akisooberamu tosobola kukwata ssente n'osasula ennyonyi ng'osasudde eya tiketi meka 3 etali emu kwegamba ate n'osiriwalira mu ssente ezo wayagala kutulaga nti oyina oba n'adireyinga maama tumutegekedde twali tumaze okutegeka tugambye buli omu era nga tumaze okutegeka abataddemu akasente kabwe bakataddemu so ezo sente nazo nezonooneka kati totutiisatiisa wali oyina maama waffe odireyingisa nedda mu byonna ani kale nyinza oba nga nsikale nanyiiga mu biga bye mwayogera ndi musaddaasi
gumanyi nalinza daseeko ye gwamanyi nabagaba kwasima mutwa mu kiyumba nabagaba ngera mutwa mu kiyumba muno mufune mu sente nenda sokubatiza tisa amalu jolaba ebintu ebimu bisolo kubanga ebintu byokusaaga nini mankulengira no voice note za ba sisters baneno mutu tunalanga nange nyize mama afefe muweleze aje yekawo bagwo lisigala baba linga bagamba bwana ngenda mutaka mu kiyumba bali bamanyi mbuno target yange mumuguza muwala bwagere mu kiyumba mbwakole wale yagala mutwala wa Alaini mbuna agenda akole ngatafuna de off tewatugamba muno gena mutwala Alaini ngatafuna de off mwali musaga nebale mama mwana yazala bulungi ayine engeri gye yabapanga ara nontuli babalala tebaliwo yazala wala abajita piece mbeza pieces 10 bakiyita kisaganda anyway lujja naye balire balatetuna bategeera tutegeddeko sister ono mulongo wange ono kigongo ono mula wange ngo bafaanagana soko osembere era kusingako nzira kusoka okufuluma kitegeeza mba nkusingako onakyagala okolawo ante zoba wala kyagala okola omanyi ndi mukowumu mama yazala n'abalungu nalongo mulambirira witi ndi mukowumu olina kyoyagala okukolawo nsigala ndiba basiri baba ani asoka okufuluma yebimu yali sawe mukubeera saawa emu ani abeera omukulu kubanga akababa lujo badenga nkalwani njagala nkafune kataita akababa lujja abeera soka okufuluma taba baba abababa yaba mukulu wa munne kati witi okuvola soka kutali okupitanga baba ati la kusoka okufuluma ani kimutegeeze ani aba omukulu n'obeera dakiika ne babutikitiki ani abeera omukulu asoka okufuluma just imputu ye musombo kati witi kuba nalyo jalo ngambe baba witi baba lozo bani kulikayo chenja angofukamide dala wasi kutaka witi kutaka baba wo kutaka fukamide chikako baba mukulikeyo witi kutaka abalongo witi kutaka twali budde abalongo baba bezalawa witi kutaka tozalawa mba mukulu kino nakyagala okufukamiza mu kamera enseera abe kuja bangamba omwana atakwita baba lero njagala abantu bakimanyi nti osobola okumpa ekitiibwa mbeera mukuluwo lwaki bankuyita baba bwafukamira afukamira bwofukamira afukamira fukamira kambuze fukamira lwaki ng'emyaka gyegimu omuyita baba nakusookayo ko seconds yoda kabira wa myaka 10 zendi wa mwenda waziba sawa abayo ku 8 wa 10 ne sawa 10 gwe oli wa 10 ne sawa 9 ne dakika kisegeza mbana picha za mbana kusookayo kutaka bampeyo kasene fukamire sawa yangeda witi kale nja kuwa nefukamira nanga fukamira kigongo fukamira oba mama bakuzizza atya witi kutaka abudde witi kutaka mpula njala nempiwa ku kitiibwa nempulya nti waliwo omuntu afukamirira kutaka kalize nkulageko navudde baba fiyo kati bafiyo nawe fukamira ane talina buzibu naye fukamira witi kutaka bulijjo mpita baba sikalayo kali lwaki basigalayo sogede omulabo gye kakati afiya soko gye mama kaba mukwate jangu tumalirize kakati essaawa eno tuli waka be banabamu ku baana abaliwo basanyukiddeko maama siwe kiri eno omwana wa tata wuuno mwana wa abalenzi teboogera nnyo bannaye basirika nnyo mwana wa tata waffe bonna abaana b'ente abalenzi bwe batyo teboogera kati ffe tulina akalaakya nze bampita Gaddafi era nze tugambe nti mama wange mulala naye nga mama wange ono yankuzizza bano baganda bange era tukuze ffenna atulabiridde bulungi nnyo kwegamba tubeereddewo mu ngeri yonna yonna esoboka era ye ekisiki naye yetaaga ne tukola ki ne tumusanyusa ng'akyali muki nga akyali mulamu naye n'agamba waayi
okitegeera naye nga muntu mulungi nnyo atubeereddewo mu ngeri yonna yonna omanyi mubaamu abazadde ate simanyanga step mother ate simanya biki naye ate ono ye tasosodde mu baana muntu mulungi nnyo era batuyisa kyekimu era kati ndi wano wenfunira emirembe olange nali badde nagenda neŋŋamba bakangende noonye biki naye ŋŋamba omuntu obeererawo okola ki ofunira emirembe kati maama yali nnyo ennyonyi yakusoose oba nawe walinnyako yansoose maama yansoose akubye mega 5-0 kyekyo owulira otokuba nti mube boogerako abalinnya ennyonyi maama wo mwali pulira bulungi nnyo ddala kakati Nyondo nga tunajjayo bintu bino njagala munzimbire ekirowoozo kitandikirawa gwe ne banno musinziira ku ki n'ogamba nti maama waffe kagendeko Dubai naddala nti visa ennaku zino nzibu visa nzibu simanyi na wakikoze otya kati nga tuna kugenda eyo kasokezeko ku muganda waffe oyo mwana wa kitaffe tweddira gumu muganda waffe kyenneebaza Mukama nti ffenna tuli bakozi tinga newankubadde tugatta taata abaana funanga we tuli tukola tuli omuntu ogu omwana omulaba mukozi nnyo nga bw'okiwulya kera ku makya ye muntu akoze ng'akyali mwana muto nagatakatekawo akayumba kange kankole kino kankole kiri naye nga omanya abalenzi tebagwamu malala nakera ku makya nagula kano kasiyenta ke bwe yakagula nga mala gayagala kuvugira mu bawala banjawula avuge n'oli omanyi mwana omulenzi watula kamoto kalaba nga buli kimu akikoze eki akimaze byetaagisa era wanabira wano ku media nabira nga abiraba ajja kuddamu obushi kubanga namuyita ne mugamba twamita sister anti esoko kugera naye kubanga ono baba yasoko kutwafina nayogerako naffe nange we najja ne mugamba manye kiroga anti emotoka eyo giraba anti bambi tuyo kudda okuvuga obwala ono noli bagambe tyanze nakola kinamala tonamalayo Yesu maze okuzimba akayumbako kozimbye oyina ka business ko naye osobola okuddira emotoka eno n'ogikolamu airport pick up nze nyina abaana bakola mu biyumba ababakomawo okuva eyo gye babeera bali ne bagamba Rosette tuyambe tutekerewo ka airport tutekerewo ka pick up kajenga katupiking katukole ki katwale ewaka nakirowoozaamu ne ngamba lwaki buli kimu bankyeyagaliza lujja kola ekintu ekimu ebirala birekere banno kano muganda wange manya ne mwagaliza mwana wa kitange ne mutuuza ne mugamba abaana bansaba ntekewo airport pick up nkisobola nganze Rosette naye ssaawa zino muganda wange oba olina entambula mu kifo ky'ogyeragiramu n'okuvuga abawala wano nawali nti gwokola ki okwestinga time kwata emmotoka eyo giteeke ku kisaawe ovuge nga baki abaana so bye bigambo bineeno gwe wonna omwana ng'oli ewangalira ku kyeyo najjo obeera owangalira nkusaba ono muganda wange gaada era simu yaaye ate muntu ategeera musobola okukola ki okuteesa kasente njagala mujje munoonyeko nganze Rosette ngamala kutambula oba mugenda ku airport oba muvaayo mbawo omwana ono ali willing okuba nga akola kasente akasaamusaamu abatambuzenga noba nga oli ku airport ngona kujagala okulaga oyagala ntambula wuno walinze nambe zange tezibula munoonyeko mbere nga nkola ki asote kai namba yesimu bare kisoboka some namba yesimu ofuniddemu awo mama ate mama yali kati lwaki tofuniramu awo namba yesimu eri 0752 93 5603 eyo 0752 93 5603 ye namba yesimu owangalira mu bitundu ki mpangalira zana around zana namasuma oli ku luguudo olutuufu lwennyini nnyo Ntebe Road kiba kyanguwa bulungi njagala oleme kuddamu erimbera mbu kati nfunye akawala akatambuze kateke wano na wali tandika okukola obere serious emmotoka eno ogiraba gikolemu ekyomulamu ekyomugaso ze balengana abaana bamanja airport pick up kati gwosobola kikola nze nange nenkola ebirala lwaki buli kimu beera nkyeyagaliza kanjagaliza muganda wange era ngenda kunoonyeza abaana badde baŋŋamba bawe enamba yo obavuge bulungi kasoota abakwane omanyi nti sister nti bakuwambye gwe mukulu naye ono yayogera ssebe ebibyo byolina okugamba abatobo nze njogera naye bulijjo ne bulijjo ono olinganga abawambako maama wamwe oba mukigenderera tobizuukusa bano bagamba nekupulinga voice notes nga tumisize flight ku olwo kyebayogera kati lujja kineno kati kanjogereko mangu butamala budde bungi nnyo kiraba twafunye maama visa yeno nga bwogiraba eno visa ya maama eyawa era nga bwakyogedde nti Dubai kati nkalubo mu kufuna visit visa
kitula kyenemu okufuna visit visa ogenda wa Dubai bangi visa zabo bazi rejectinga tosoka tusabya mama visa mundi ogwasooka teyali birthday ye ne baji rejectinga nitukola ki ati ba refundinga netukita ndamu tugezaako okitegeera kati obuzibu bwe twafuna tiwe twagenda ku kisaawo nako lwasooka nga tugeze okutwala okwerekerako mama bwe twakola gundi ejjukira nti oba okola visit visa olina okumenya sure nti olina ne return ticket ndikiraga omuntu tagenda kusiisira Dubai olina okuba ne return ticket twakola mama visa ng'eye egenda returninga ng'akomawo nze ne hama tetwateekako return kaakati nga tutambula tugenda bulungi nnyo ku kisaawe bwe twagenda tugenda kati okugenda e Rwanda omukadde atuzaala omugenzi taata bazigomanyira omusana nzinagumanyi kati bino biwero kati muzeeyi waffe tata umule mirembe nzaalwa ya Rwanda kati mama bali bamuyita ddanga bannazalabe sezalabe ewazaalibwa taata bali bamwagala bene ensuga zibakola ki zibamwetaaza kati ffe twamudireeyi nga tumanyi twagala okukola ki okukola nti tugende Dubai tuyitire Rwanda tumanyi naku zaffe nga 2 tumanyi tugende Dubai era kitwakola ne tugenda bulungi nnyo Rwanda ne tubalaba nange ne ntuukayo gumindi wange ogwasooka ne batujulira buli kimu ne bakikola tumanyi tukola ki tugende Dubai kale mukugenda Dubai nga tujja tufuna challenge eri etya mama yana return kale tugamba mama lwaki addayo yekka naffe katuteekemu ne kama tukole ki nze omwana wange wa ku mugugu nina omwana nnyambako gwembeera naye abeera n'omwana of course amwagala naye nze omwana owange njagala waabeera we mbakola ki waba abeera ne tuzaako tiketi era ku Rwanda Air ku date mama gyagenda okukomerawo gye twakola ki gye twabookinga nga tukomawo na ki n'omwana kakati munnaaye ng'akaseera akatuuka atugenda bulungi ku kisaawe tiketi zonna bagisobola kitambudde nazo eno si Rwanda Air yiyo kati nga batulaga ku tiketi nti tuyina okusimbula check in eggalwawo 60 minutes before fe twagenda 80 minutes before that means twalina 20 minutes ngaffe tubeere nga tucheckinga in bwe twatuuka ku kisaawe ne batulaga nti tubasanga bali mu closinga ne tubeegayirira batucheckinge in n'emigugu gyaffe mu butuufu Omunyarwanda muzeeyi wumula mirembe ne kama nsonyiwe sikusosola siki nebanda gw'omutima ndi ne maama ndi n'omwana ne bagaba bannange mutucheckinge in tukole ki tugende singa ali Uganda Air tebasobola baleka kubanga kyali kituusewo mwana ajja mu passport y'omwana wange ne tudireyinga eddakiika nga 30 ne baatulinda ne batucheckinga in tukola ki tutambula ntugenda baganira ddala ne bagamba waliwo office mugende mu office mujja kwayo ka penalty ka sente ono mukole ki mugende tutagenda mu office ne batugamba mugende Bujumaani mu office enkulu ne tugenda mu Bujumaani office ne batugamba nti mugenda ku rebookinga ne batulaga mbwa ate ze tugenda ku rebooking sa sente zisinga ne nomo ticket jobo bookings nga si ku rebookinga nga batugamba mugenda kusasula buli omu 1905 sawa bukadde obwo buli mutwe tuli abantu aba ntugamba kati omukulu bambi yakyaliwo nga yagenda abadde USA nga agenda ku graduatinga ebbanga yonna abaddeyo abadde nabyamaliriza ng'omuntu ne mugamba ko ne buga kitofu twamisize flight bla 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 kale Roger mwebaza sijja kulimba Caviton se buli musajja nti asobola okubeerawo mukyala we naye omuntu oyo mwebaza mu kusooka ffe abeegatta nga ffe abaana sis Ani Witi Hope Fiyo ne twegala ti mama waffe ku mazaalibwa ge tumulwaleko Dubai akole ki alambula okutambula kulaba okudda ku imenso nga lwaki olaba ebintu byanyumiza abantu basinga bajagamba malala si malala nawe niwobeera gwe nti ogeze mu kifo ekipya ogenda kunyumya byewalabye bitabangako bajaga malala si malala nange niwabeera nze nyumya n'emutako obuyisi manyumiza na kitono okitegeera kakati munaye nga tukola ki nga tugenda ali mukudda era fa bakikoze abakitaddemu kati basisitanet nga bajja bakola ki banyigira bagamba kije kyokubanga badoma yonako nesaawa nodireyinga mama oba mutaka mu bwakadama oba mutaka mu bwabusubuzi oba kola kino bagere bya byali biki nenga bali basanyi mugezigezi bashimali mugezigezi nende baba mwali musago bamali mukakasa ngera simanyira wano Caviton music kubanga ebigabo byangamba byali bingi ngati bo bandaga nti bali ki serious Witi yayomba Fiyo yayomba Hope ngaye mutero yomba mu sis Ani ne bagamba mama twana no mugwaye wange just yajja nga mula how comes wali manye nga mbona hine bigabo tuno ambuza bichi how comes ne bwa kikyogeza ko tegeeza kubanga bade wano wani wa mama bade bamulize yo how comes mulaye no how comes samuda muna how comes ze bana ina obulumi bwange ngomushi ng'omuntu kati
jukira nti sente zo kati ne batulaga bali abantu nti tulina okuddamu okubooking bagamba muno rebook nenga sente ziri high ne nomo ticket etali ku rebookinga kati nekubira omukulu ne mugamba ekiriwo na missing ticket bla 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 bambi teyanyiga kubanga yali applying role ye yampa omutwalo gwa dirhams okusubulirani okusubulya mama witi mfuna mu walira akagondi kange wali akasawo kange wali edi muri motoka wali esembayo mfuna mu akasawo kange ako yaba omutwalo gwa dirhams tusopingire mama kye nakola nagenda ko mu shopping ya soka netugule simu ye omutwalo guli mu sete meka eriyo yalaba obukadde 10 nja kwa kakiripa kwa shopping yes nja kwa kakiripa ko twagula esimu ya mama obukadde 3 mu mutwalo 9 mu mwera sasa obukadde obu ona yes era ajaji kulaga wali eri kati ne receipts wezi ya buli kimu kirina kati yo mukulu yagamba okay mu mwasubudo okuleta mama tesibaddewo nsubidwa na yiche ngendo kola Google omutwalo mama mukole shopping buli kimu tufunda esimu ennungi ennyo then tukoze kitugeze tu shopping de mama kati mama wena mu shoppingira namala ke bino zino zigomesi zabakola kiyetaaga nenga byetaaga mbikola ki. So your suggestion is we should take this one. This will be more better if you want a better camera quality. Yeah, because yeah. You because need it for vlogging, right? Actually, it's for my mother. It's Really? for my mother. She do vlogging? Yeah, she may not care much about the camera, but still we need something better for Better her. for the latest one. Okay, Always so the we latest can one. take this one for her. It is 3 Yes, ma'am. 299. That's the best price. Okay, thank you so much. Because it is, you can pack it for me because it is my mother's birthday, so we have to present something. Where's mother? Mama is here. Happy birthday, happy birthday. Thank you. Okay, dear. But these phones are very, very nice. So, where do we pay from? You can pay from that. From the other side, eh? Thank you so much. So, can I use my card or it's supposed to be cash? It's okay, you can use the card. Thank you, Baba. The other side, eh? Yeah, this. Milioni 10 Yes, zawedde nangamba. shoppinga Yes, nangamba shoppingira mama wange. Naye we najja kujja mankole ki mulabe. Twageze okuva nga tanabakola kitanabakomawo. Ye nga playing role ye ng'omuki ng'omuntu. Kati we mu missing flight bano baba ne bateninga against me. Ndozo basende nga zibaluma simanyi. Kakati tunakola tutya. Nsiza mu sente. Bichi. abantu bajja kulanga gwayisa mu bakulu b'amaaso kakkanamuko Baba monsanyu. kuba twali mu lujja luno lwe lumu ng'abantu bagamba oyambala bubiri era oyambadde bulungi yatereeza sesaneti ono ojjuka abantu bayogera ku nyambala ye Just yatereza wano. wanewaka naye eyo tatereezanga abantu Just bakompenera ku nyambala yatwogeza ye. oba kituufu twayogera tutyo. Eh? Oba kituufu twayogera tutyo nga bw'ayogedde. Oba twayogera nga tuli bakkakamu. Komyawo Kale, mama nyiza okuba- naye atuwogeza. Mukomyewo mama. Bla bla bla. ayongedde mu supu Eza kubanga njogera yange nenge simu zange bagozina binako ebiri nyiza buta playing olwakadde Nyondo. nenga kale banyigira. Nyondo twali waneera ng'okomyewo omulundi ogwasookera ddala ng'okomyewo e Uganda nga wagenda maama era takkirizganyiza naawe era yali munyiivu Mputu. kati bino bye mwayongeddeko Dubai nga okikulembeddemu byonna bikyali mu kwetonda oba kyo musinziira ku mbeera ndala Ene badde mbeera ndakubanga twagatta wamu ffenna ng'abaana so sinze ti singa abadde nga ziyakutereza mutima gwama gwatereera munange omuzadde omugamba kasita okkakkana n'ovunnama nzima munyiza mu bintu bingi teri kiruma ng'ogambye omwana ekintu n'akalaze empaka mu Ekyokuba nti bwongo na mama yagenze Dubai ne Rwanda nsuubira si zensi ezikomye. Tukyasobola okumutwala ne mu nsi endala ne Kenya gyeri. anti n'omutabani yamugambye ye era okuva kati mujja kukiraba mama agenda USA. Wangi? Kino kibadde kigula luggi oli mutabani we ye ate ye mulalamu. kati maama okgenda USA nga ye ebigendererwa bye biringanga ebigendedde lwaki ku mmwe tewabaawo agenda Bw'aba USA is yagadde opportunity. kulambuza mukadde nakugambye nti ffe si ffe tuzaala ye. Ye yazaala ffe. andi kati USA yegiramu ekyokukola ssente ate buli muntu yeeyagaliza okugendako mu USA Canada ebyo kati oyinza kusindika maama nga ate ffe Anti kakati ffe tukyali batomuuko mama ye akuze kasooka ge tumanyi ddi lwagenda kasooka naye agende wa mutabani we wasaze okyawulira mwagaliza agende then naffe tukyalina chances ezaki ez'enjawulo kati mu kumisinga eyo flight abantu ne bagaana okukola ki nenkubirako omukulu mu butuufu fenna nga tuli sitaaka omanyi ebiseera ebisinga tuba ne budget sani nagamba kati rozeti kyonna kibajeti nze ukinaga kino kyawedde bwekiti ne bwekiti kati nga twamala tike twaziteeka mu buli kimu kyaggwa kati
nga tukola tutya nga omukulu angamba omanyi kiriwo nti ekamba booking Emirates owulira kati nga mugamba omanyi kiriwo nti maama katumulunyize ku nnyonyi y'ebutaka alinye ku nnyonyi y'ebutaka n'amayinza obasumbuwamu wakabateo ku Emirates ey'ebutaka ya Uganda Airlines yes naga katukole ki katubateo ku Emirates ayizo ne mugamba nda maama njalanye ku nnyonyi yaki kubanga nze bbanga lenyinyidde Uganda Emirates bali sigifunanga mu buzibu bwonna so tuweyo ebintu bya maama gwe tumanyi goli we Dubai na tubebuza lujja mu black oyo no yimira mu musane bange eryo ono we Dubai ebetabiwulira kakati tujje ebintu bya maama oyanga bwe yenkana bwe ogiraba mubadde kinyoko n'ogiraba eno nanga bujja mpavu nagala bino bina shopping yayitaliko yenga ye ogiranga bwe yes zino milioni za 10 ziri wano aenda ne sala mukulu agambe munakosa olukujju okitegeera yes wano waliwo 1252 wano bya 1525 wano bya 1553 okitegeera milioni 10 ziri kana akapapula ate kati mbalimbe kakano ngawe mukala bwe kati nenyondo ojoze Uganda eno milioni 10 omuntu waziwulira yo goza yagala ayogere ki sijja ali kana omukulu ayinza ogamba mukazi wange muyayaye mu kujju ayo mukulu tumuveeko tutunulya abantu bogamba mbu ngojeko mama okulinnya ennyonyi milioni 10 zakoze mu shopping yes ebintu bibino wana tenkulimba milioni 10 yes mukasana kano ate nga sibyeko ngabanga sikubyeko njawulo noze muteeka abakasi tukuba enjawulo omusajja wampiwa akesente nyino kubaka enjawulo ekibuzo kiri nti gwe bakuwa milioni 10 ogulire maama we ebintu e Dubai ogula bya mmeka ane kusinga ogula bya mmeka singa gwe wadde omukisa zonozugulamu gulira maama ebintu kubaka enjawulo amazima amatuufu mba neekubye enjawulo singa mba sigulidde maama wange sente ze baba bampadde kumugulira enjawulo nze mba ngyekubye lwakwali mu kamera maybe buuza witini muyayayaye bera wa mazima singa gwe wadde milioni 10 ogulye maama ebintu bino byonna waliguze bya sente mmeka nga muri Dubai tetuliyo nga tuli Dubai mwene maama fere tuliyo ngati nyinza ogulako ebimiliyoni 6 witi muyaye enya njawulo nituzikyakaza ne maama gwebyo biri mu pate balira sente zonna mu bikesikesi bino ganda naye tubuulire wabeerayo gwe ng'omulenzi omulenzi milioni 2 tumanyi okubala ate omuwa bbeeyi andi abo bayaayi milioni 10 zinga bazikubasiza gwe ng'omulenzi oline maama tuliyo waliguze ebintu na sente nze ebyaddala mutonzi waffe yalisazeewo kulimba nokola otya kyali nga bwomanyi nti oba ozirina era nga bintu binengeri gye byekolamu byotayise mutonzi waffe yasalawo yandisazeewo oba afunye bya bitwalo 10 oba miliyoni emu mutonzi waffe yakola ki bawe yamuwadde milioni 10 gulya maama ebintu n'abigula byonna era mubiraba resiti yino gikwate lujja baba bagikwateko yiyo kuva kusigulira maama bintu bye banekubya enjawulo ndimugulira byonna milioni 10 okyogera kuba oli mu kamera yogera mazima ashumi kamera teriiwo mugole milioni 10 gulira maama wo ebintu bya milioni 10 omwami akuwadde yino lisiti yino bujulizibwe buno gulira nze nakikoze nga bwe kirina okubeera beera wa mazima mama totya kambere wa mazima okusinziira ku nazaala wange zonna nzimuwa zonna mugole olimba tugende ku maama wo mugole olimba ngejjayi maama mbanyi naate kati okulowoozaamu kennyonnyonnyo mugoleza weziba ku maama ziwetamu kunazaala lujja kebera risiiti eyo tusigazaawo ez'okucakala abula tusigazaawo ale mutwale mpola leba naye bintu si bya mukati bino byebirabo bya maama gada yafunyeoko waneeno omuko yamuwadde milioni 10 bamugulira ebintu yino risiiti abali e Dubai osobola okugamba mbuno mama bugenda kulowooza nnyo gift center. Thanks for shopping. Ane msika bino waneeno byonna tubitwale one time kubanga mama ebimu tabimanyi ko wati yabikoze
kati lujja kiri bwe kiti ebimu nabiguze nga takola ki atamanyi amanyi ebimu biki byange zinamulagabulagize mu kondomiwo yakubanga muli mujjuddemu zigomesi ze Dubai nze ne mugamba kondomi yaguddegana maki amagomesi ebisigadde nakolanga nze omanyi bakino nagitereka omukulu naye gimulage mu mugambe nti munnange abawala beera bayaaye neze nagana okubeera omuki amazima galikola ki gali fulowedde tutegeeze mama senze wakozeseza nebiki gimuwe yino nebiki byoyina mu kesi zino tukwate kwatawo agirabeko bimutwalire ani kakati twemala aina luluje birabira basi motoka nge judde nnyo yona judde tubijeyo byonna tutwale ko byetutwala tubijeyo byonna linda ko bizoe biveyo bila soko biveyo kuba tumanyi waliye yabagamba emiliyoni 10 ziri waawo akabiveyo mukwano kati ngoli yokaya natoli wa family eno nengo okaya ngoleko kuba nabakayana anti nomukulu sagala agambe mwizo kuba nakuba enjawulo kumange wamma wali wakayana kumwe kati lwaki mwe mukaya nabali eyo Fiona takiriza mbwasoka kubiraba osoka kubiraba kale lete ebintu wano soka tubirabe eno gundi shopping ne receipt iyo mukwano eno shopping center bagita bati eno twakoze another under Hada Center ne best gift then tugane Dubai Mall Dubai Mall ne ebintu ebinyi ne simu ye bajula mu Dubai Mall ebintu bya mama byayingia akabyata wakatadi aha yebale agambye obutetiza ayi mukama bw'obupandi kwebaza ntya ayi mukama bw'obupandi kwebaza ntya yebale nnyo yebale emirembe gyonna obutediza obupandi kwebaza ntya ayi mukama bw'obupandi kwebaza ntya yebale nnyo mama njagala okubategeeza gye tuli eno mugiraba eno ani agimanyi eno lisiti ya Dubai senga togimanyi eno sagala bwe bagimanyi eno lisiti ya Dubai nesenga nanyonda agimanyi ye yaguze ebiki ebintu bya maama eno lisiti okitegedde naye ng'omuko yakoze eki roja obugalo bw'omuko buliwa baddeyo omuko yeebale kwagala maama wamma singa bakuwa miliyoni 10 nti genda ogulire omuntu ono ebintu ebifaanako weebityo zonna ozikwata n'obigula zonna nzikwata n'embigula nga tetuliiyo nga temuliiyo nkozesa amazima era singa mba sikola kyamazima sisobola kutuula mu bufumbo n'embeerayo ng'omwami wange ampadde ebintu okugulira abeewaffe n'enjawula senga ajjukira nti ffe twawulanga abakyala ate senga nawe kabunyini waŋŋamba omwami wabeeranga kuwadde akasente oyawulako tokosa zonna si bwe waŋŋamba omulembe ogwammwe gwawulako naye buli ogwaffe tegwayawulanga kale kabaleete emmere yenna yakoze ku byokulya tegeka emmere ogiwa abantu bagere bazze kulya lwa maama kati nze kanjira njogeramuko ne maama essaawa eno tuli ne maama gwe tujaguza olunaku olwaleero nga yakava ku nnyonyi emboozi y'ennyonyi agitunyumiriza tumaze wano olunaku lulamba nga tunyumya nnyonyi ennyonyi teggwa malojjo teggwa matenda
era osobola onyumya ennyonyi olunaku ne luziba n'enkya n'onyumya n'obaako kyeweerabidde n'enkya n'onyumya n'okijjukira n'onyumya. naye nga kulikirayo ddala. Era bannange neyanziza nnyo neyanzeega abaana bange mwenna, neyanziza nnyo neyanzeega abatuuze mwenna, neyanziza nnyo neyanzeega balamu bange mwenna. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala, neyanziza nnyo basangawo awaka wano, neyanziza nnyo kunyaniriza, neyanziza nnyo neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala byonna byonna bye munkoledde mulamu Nnannyondo mwenna. Neyanziza nnyo bannange Sengamba mwenna saawudde sisosodde. Bannange neyanziza nnyo neyanzeege byonna byonna mwebale kumbeererawo mu byonna saawudde sisosodde tewakino oba kiri. Neyanziza nnyo neyanzeege n'abaana bange bonna mbeebaza. Singa mbadde nnina ekyokuba bamulamu badde nakibaweerawo kubanga bamulamu tebatera bba bangu. Ababo bano ababo nange mbasanze wano bamulamu bano bamulamu tebasangika. Kitubeeza abazibu nga mukyala waffe yatumanga ekyokulya naye mukyala waffe yatulabirira bulungi nga tukyali baana bato kati mumwagala kati takyuka. mukiwulidde bamukyala abali eyo bamulamu bye baagala mubiwulidde. Kaakati abaana bakikoze kati olwaleero bwenga maama ng'oggyeko okubeebaza simanyi kiki kyowulira munda muli munda muli ku kino kyotuuseeko. Mpulira essanyu lijula kunja bya mutima. Kwegamba bajjuza ekitundutundu ky'ekituli kye wafuna ng'oviiriddwako mukwano gwo. Naye akatundu ako awo wajjulaawo ogamba. Tewajjulaawo wazibu. Awo wazibu kujjulaawo. Naye ati bakuwaddeko ku ssanyu erisookerwako osobola ozimbira obulamu bwo kati. Tuufu. Tebakugamba tebakola ki bakusulako bisuule. Butereevu. Tolina muntu adeza pressure abaana tebagala kunzitira. Saazifuna sizirina. Tuziina. Mubiri mulamu. Amina. Sizirina. Bino ebintu bya surprise wali obimanyi? Wali wabiwulirako? Saawulirako. Nalabira awo nga tuli ku airport Entebbe. Ne bagamba mama tugenda. Bagamba mama tugenda ne mbagamba bannange baana bange nga munzise. Nensanyuka nnyo naye ne ngamba baana bange nga munzise. Ewaka sibabuulidde tebalina kye bamanyi. Sambadde bulungi. Ne bagamba mama nedda ekyo kiveeko. Ono omwana Nnyondo ono Rosette ono yali yakunyiiza emabegako awo era twajja wano ng'akomyewo. Wamusonyi wakati ddala. Namusonyiira ddala ebyo byavaawo. Takyalina ddalu. Takyalina ddalu. Buli kimu kakirungi. Buli kimu kirungi. Omuko akubulya ku puroguramu ajja ddi kuba mmanyi abazadde mwagala nnyo okulaba kwakuuma mwana munne. Omuko ekyo sooka okindekere. Ekyomuko. Ate nno omuko tebamala googera batyo. Maama ebintu abimanyi tomala gamusokoola. Ekyo kikyo n'omwana n'omuko. Naye omuko akutaddemu esente shopping ogirabye? Ngirabye. Pozi kati kikirizibwa ggwe okuweereza omuko obubaka gyali eyo? Obubaka gyali era mweyanza nnyo taata wange. Mweyanza nnyo. Mukama amuwe kyasinga okwagala naye ng'ekisooka bulamu. Era wenyini tugera saabusabi naffe otusabire ffenna abali wano tuluyita olunaku. Sala y'omuko tugiwulidde ffe tuzze ne tukusanyusa tetumusanyusizza bannaye. Musanyusizza nange era kati essala eri buli akusanyusizza leero. Era musanyusizza nsiimye. Mukama Katonda abampeere buli kimu kye musinga okwagala. Naye ng'ekisooka bulamu. Bulamu kintu kikulu. Amiina. Bannaye nalina emmere yange. Bagireete. Nabo bakulwisizza balimba. Bampa emmere yange. Ffe byebyo weebito ebitambudde tubaddewo mukulisayo maama Katonda mulungi yamukomezaawo bulungi twategerako kutambulako abamu twamiisinga naye at least tusobodde obbeerawo mu kukomawo era tuli naye wano ewaka wa Wanganda. Mambulenda
obadde olina kwagala otwongera Ah, badde balina kujjukidde akamama Brenda kanzije. kale byebyo mwebale nammwe tugoberera bannaffe abatali wano naye nga mu mutima mulungi munyumiddwa ebibadde wano. Amiina. Kiwedde. Tulidde. Tunywedde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuzinye. Katonda akkiriza. Mama abadde musanyufu era abeeranga musanyufu. Naye mu byonna kati kangamye nti nnompewedde baganda bange badde bangamba mama aliwa biki mukomezaawo ane sibwe kiri mwana kye mumanja ayi badde mugamba mwefunzizza sibwe kiri kakati oyina ekibuuzo badde ombuuzizza osobola kiddamu mu kamera. Njagala okubuuza maama mu baana bo mulimu ebyana naawo baana Rosette ono ngaalinganga gw'osukkulumya kati ennaku zino. Yogera ensonga lwaki okyogedde bw'otyo kubanga wakimbuuzizza. Nabuuza Rosette ono ekibuuzo nga kyangu nnyo manyinza bemala okulya emmere obwongo tebuddamu kuba bwemu naye ng'ekibuuzo kyabadde kyangu nnyo nga kiri nti nno gwelenganga ayagala okwefuga maama wa banno. Ekintu kyabadde ombuuzizzaako kuba akaleka nyina akagudike na postinga ako nawe kwewalaba abaana nga balina comments ze bagamba nti Rosette kyaka maama wo asanga kwagala gwe biki. Kale ekintu kyenyiza okwogera eri abazadde abaagala abaana ng'omwana akozemu kasente era nga tebawolokaminga mwana talina mu kasente. Nze kakinyiza okugamba mu baganda bange bonna lujja kubanga okusinza comment section nalabana nga bagamba lwaki kyona kiri maama yasanyuka nnyo nga tugenda utwalina Hope Shifa nga tugenda maama yasanyuka nnyo kubanga nze yali agenda naye ffenna yatwebaza naye yasukulumyamu nze lwaki nze yali akola ki agenda okugenda naye. Kati aba yakisukulumyamu abaana ne bagala okuyisaamu kano nti maama asinga kwagala nnyo ku baana abaliwa bonna naye kino kankikiriyalingi wano nga tuli kuki ku mpewo. Omukadde maama oyo atuzaala ekintu kyemmanyemu kiri ekintu kimu nti maama ayagala nnyo omwana gw'amanyi nti ye mwana we ali wansi nsi omwana kaŋŋambe ali mu mbeera embi ku bannaabwe. Abazadde abasinga baagala nnyo abaana kye beekoleddewo naye maama wanjawulomuuko nti omwana gwalaba nti ali wansi ate okupushinga ennyo bwasinga otako eriki eriiso okitegeera. Kati abaana balowooza mbu banze Rosette wandiwanjalumuuko sina njawulo ginyina kubanga otunya bano baganda bange nebibalina sina wemba wada kino njogera mazima ndi kweyiiya nga nze omutabule wonna wali ngezaako sina wemba wada ate nga sibawalana kubanga bannyamba mu buli mbeera yonna we nali sitaaka eyo gye nali nawaŋŋangukira banyimirawo banyamba bonna nga wobalaba sibalinako mbeera yonna so abaana balowooza nti oba nze musukulumumuuko mumama oba kimama ekyasinga okuba nti asize kwebaza nze lwakuba yali amanyi ngenda akola ki ngenda genda naye nekibalowooza ne bagamba nti banaye mukole nnyo oyo nga bwomulaba oyo Whitney nakulaga byalina simuwada ono nakulaga byalina simuwada kabire sistaneti so abaana kati yakabejja yes kati abaana bakiraba bubi bakitwala bubi oyo si ye maama ffe maama waffe ffenna tutwala kyenkanyi atwagala kyenkanyi naye asenga nnyo okwagala omwana gwalaba nti ali wansi nnyo okumubudaabula n'okumuzza omutima oyo ali wansi ku banne kati maybe ayinza okuba nga nze kyezinza okugamba ku baganda bange bonna ndimuko wansi naye nkyerwanako I will make it also yesaala yange kale ani atusabira tutambule oba waliwo alina akatalekeka nga tuva ewa maama nani katusabire ono mulokole kungwa bulungi sabire munani tutambule bulungi Kagamba ke tusabe. Mukama Tata tukwebaza ku lunaku lwa leero. Tukwebaza ebyamagala ebibaddewo olwaleero Mukama otukuumye tukyali wamu. Tukwebaza ku lw'okwagala kwoteeka wakati waffe Mukama. Tukwebaza olw'okubeerawo famire eno Mukama Taata. Tukwebaza olw'obumu obuli mu maka gano kitange Taata Kipaka. Taata tukwebaza ku lw'omukadde maama ow'omaka gano Mukama Taata. Tukola omukisa mu bulamu bwe amaanyi nga mweyongere aleme kugonda yadde okufuna yadde endwadde Mukama tukola obukuumi bwo gyali kyange Taata ku lunaku olwaleero ng'abasinga batambula bagenda mu makubo Mukama
Kitange Taata tukola obukuumi bwo byonna gye batambulira mu mmotoka zonna Mukama Taata bayiseemu bwaba abakulembera Kitange Taata byonna gye banaatambulira mpaka we batuuka Mukama bwaba abakulembera Mukama Taata bonna banaaviirako bye muwaaviirako Mukama bwaba amukulembera okumuggyawo Mukama Taata mpaka kwanaasembayo tuuka ewaka Kitange Taata tukoola amaanyigo nga batambulireko bonna bakuume nga tusabye mu Yesu Mwana Katonda omulamu. Amina. Ono ye Whitney banyawo ne bassebo. Ono ye Rosette bakuyita gende wa mama. Ono ye Fifi. Ono Ani. Ono Jackie. Sebo jangu eno tusibule naye bakulabeko. Ono Gada jangu eno sebo. Gada sembira wano. N'ekirala kati ono ye Lujja bagambe abaana babi bamuwero abaana bamuwagire bambi manyo ina amaanyi mangi nnyo gamba abaana baje bakole ki bamuwagire bambi muntu mulamu kabagambe Nyondo gende wa mama Gada wamma abantu basabe kyoyagala atumaliza banna abantu bonna abatulaba mbadde nsaba kumpagira owange oli eyo oyagala kugenda wa airport pick up oba drop off oyina wogenda up country wonna byonna tubikwasaganya tukupiikinga mu budde tukudropinga mu budde just tukubirawo kubizika simu netukolako service nungi ate nemuloko newe oyagala self drive ng'olina emmoloka gye weetaaga byonna tubikola. Muloka weziri buli kimu kyonna. Ogambye essimu ye eriki? Eri 0752 93 5603. Ye namba ya Gada. Mumunoonyeeko atawulidde namba osoogiddamu COVID emabega obanga weetaaga services ze obulamu ne bugenda mu maaso. Nze lujja olunaku lubadde luwanvu bannyabo ne bassebo naye njagala okukutegeeza nti tunyumiddwa ebyaddala ate wano waba Nyondo mba ndi waka kuba sigwe mulundi gwawe gusoose okujjawo najjawo ko nga Nyondo yakaddira ddala mu Uganda ne baturisivinga bulungi obulamu era ne butambula bulungi kati nkomyewo ku mulundi guno nga maama we bamuteke Dubai ate n'akomawo bulungi kale embeera wetu weefaananye nebaza Tone ku kamera nebaza buli omu akibaddemu okulaba nti olunaku lutambudde bulungi akuume katolekere kkubo. Amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Whitney gankola ne Nyondo Gleam tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli